Basiba ne manyawo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mulamusiza mu nyali amukama katonda wa kitiyo nali naawe ku WBS Museveni agamba gena kumpabira ubu kyajjukira nakati Museveni mulinda tampabiranga kusonyiwa ku mulundi ogwo ojuke kyanyiza Museveni nali ngendisendiza gavumenti bazibba bubbi nga Museveni mugamba nti Uganda weyabeerera nga GDP yayo ziri billion 4 just billion 4 kwa hiyo Museveni akyagala nnyo waddayo 1986 yakola ebintu bingi nezimba amalwaliro wagagobote gali mamaka 26 Abu Mayanja omugenzi wa International Hospitals yambulira mu Coffee Stabilization Fund butwazimba mu biyo ya masanyalaze lyasooka Jinja nibatiko scholarship abaana abagezi omwena Abu Mayanja weewuyiko ko yasomera kati nga mugamba naye ebiseera ebyo yali aga ntusoloza trillion zaali tuzinabira ndoza 10 ngumugandi gwasoloza trillion 10 olero tyango wa billion yana kusinga okola ebintu kigeze mu banzi bye naga nkutwala mu kooti yandwala value ya sente yali ekyuka it doesn't matter nze tundiye muntu kyakoze kusinzira kubanga ebintu ebisinga obungi bibabulira abantu tebabigerageranya nze kitanga abaana byasooka okuzaala nga ajali nganda bawangala obulamu obusinga ku bwaffe kubanga ebiseera ebyo yali avuga motoka ayina edduuka Masaka asuubulaga e India nga ayina sente ze nnyingi ate abaana batono bwe twawera nga tezikyatumala saagala kyekyo omwami Museveni kyagamba nti kati ziweze naye ziyinza okuba tezimala bakipulaningira kyobola mu nsenda yagyo tekiriiyo bakipulaningira kati Museveni ne mugande babanyonyola ebintu babinyonyola mu bugenderevu mu bungi tebakunyonyola mu bantu ekyokulabira ku bwogamba nti Uganda olwaleero etunda emmwanyi million 6 ensawo million 6 eza kilo 6 million 7 oddayo wali emabega wetugendera mu independence Uganda yiterina abantu million zati nawera 5 Museveni wajja wano Peter ndawe wekanze Museveni wajja okubala abantu mundi ogwasooka 1991 twali million 12 1991 tuze tweyongera kakati gwe tebereza nga tuli million 5 wazite mukaga kyoyagala twatunange mwanyi million 3 n'emitwalo 2 nga Vietnam etuna mitwalo 5 kati olwale twatunanga million ensawo million 3 n'emitwalo 2 katuli million 45 tutunda million 6 tetutegeka pate kati production per capita Museveni ndakinyonyola kiringa nga abaana bo bano duli twali million 5 nga tutunda emmwanyi million 3 ensawo million 3 kitegeeza nti ku millions buli muntu yali asobola okubeera nga atunda ensawo y'emmwanyi kyenkana oba ekitundutundu ky'ensawo y'emmwanyi olwaleero tuli million 45 tutunda million 6 Museveni agamuje twandibadde wakiri ku million 3 Museveni agamuje engoma tujaganye Vietnam yatundanga half a million kale tunda million 20 kati bote bagenda mu output bwaba kunyonyola nti boche bakola ekyamanyi okuleta UPE akubuulira abaana abayingira P1 nti bali million 2 takubuulira P7 batuukayo bameka era bwaba kuyita ayagala mujaganye baana bameka abayingidde P1 tayagala mujaganye bamazeeko P7 kubanga oliyo obuzibu kati sale nze simanyi kyamunyiza simuyina kompara Museveni yagenda okuwamba naye n'emyaka 12 bagenda mu nsiko bandikanye n'emyaka 7 samanya ndi balina mu nsiko mpaka kudda kakati nze ndi wa myaka gyawe ndyoke ntandika okubawalana nga mbawalanira ki naye nze kyendowooza bino binayogera sale ate bituufu Museveni yaleeta sale n'amutwala mu NADS yasooka n'agivuma Peter abantu bana Uganda badiyeko basoma amawulire najjayo ne officials ba NADS n'abaparedi n'okubulikurali ng'ekigendererwa ayagala NADS buli muntu agite bagenda okujja ogirya nga teri yagitaasa
era bwe gwali bwe bamala amaze jima ugisanyawo nayimbula Sale n'abasirikale benti kati mugende mugiriye teri yagenda gitaasa Basale ne bayingira NADS ne bajeyo sente bilioni 9.7 naye baga nti bajeyo 28 ne bagula amamotoka bw'osoma ngenda kuwaako report ya Parliament Peter NADS budget yayo bagiteekamu code 2 nga zibataddeko agricultural input zino ensigo ze bagaba kodi ey'okubiri nga taddeko strategic intervention ekyo kitegeeza ki strategic intervention kiri vege tekiri clear exactly kati ezo ze sente ezagendanga mu operation wealth creation nga ziri ku kodi 2 ezigenda okugula ensigo neza strategic intervention omwaka ogwasooka batwala bilioni 16 ogwaddako 17 mugenda bikoberana na mbina wano 16 nga bazitwala kuliko ku mwanyi amini kuliko gaba ensigo ne strategic intervention kati gwe omuntu yenna ne obanga toli mugezi nnyo bwe bagula pick up ne baziwaawo buli constituency primary nga za kunonya kalulu ogante baziteekanga mu mafuta tebaba wanga allowance tebalina badereva tebazikanikanga naye nga gwebawadde pick up yali agifunye mu mateeka ki kakati strategic intervention ngenda kuwa uyambako anti otya uyamba kiwane mwanyizo genda tugera kubawo ensigo era tubala nti otuwadde ensigo mmeka strategic intervention kitegeeza ki era kiki wakola kati ekyo kiri vege kyebaliramu sente strategic intervention ye kodi ey'okubiri auditor ya auditing NADS era bw'osoma report ya NADS bino byonna byenkugamba mu ebiri so n'olwekyo nze nali siyogera na kusayi nali njogera ku mwanyi nti Museveni bwe yabadde aluzinga olutalo olwa UCD olw'emmwanyi abadde akeera kugivuma buli lunaku nimonga nti mujjukiri abantu bano mwerabira nnyo nti bw'atyo yakolanga NADS ng'agikeera kugivuma kati UCD etagivumanga nga wadde agivuma naleeta bagivuma they are parasitic bakola bino bagenda banoonyerezaako bagenda kukola ki kati mwena ebyembi ku mulundi guno yamaze kugirya n'agivuma yalina kusooka kola nga kyeyakola NADS asooka agivuma evuma getogirya kutaka kati kyazereeti kati kinayogera nti kyakola kati kyeyakola ku NADS Basale ne bagiyingira nze nyina ripooti za Parliament nga nnya ekikwewuunyisa Peter Amos Lugoloobi Minister of State for Planning Ministry of Finance Amos Lugoloobi yalinga chairman wa budget committee ya drafting motion ya Parliament a government operation with creation evewo Amos Lugoloobi Minister of State bwaba yewakana gy'omukubira omugandi to drafting akuba ne wakana njikuleetere Amos Lugoloobi ng'agamba nti operation is creation yali irigo nga sene ezitwala irigale agatujijjewo kakati minister Mulamba oluvanyuma lwandafuuka minister so kati Sarate kumanya nti abantu abanyiiga ng'ekitongole kye bakitaddewo okuba kyateekebwa mu bumenyi bw'amateeka ne kyakisesinga sene mu bumenyi bw'amateeka nti ekyo tasobola kukivalidatinga ne bwalikola ki it is going to remain part of the record. I will give you the reports. Nene ekirala kusali waba yagala mwogerako ng'omuntu nze twali ku EDM na mugamba ne muganda Sale oli wa mukisa nti muganda we president otherwise wali badoli luzira nayomba ne bya radio nga bimanyi Museveni bw'osoma ekitabo kye Sowing the Mustard Seed ayagala nnyo bwe bali mu nsiko buli buwanguzi we baatuukangako mu nsiko nga Sale bwe yadumira nga Sale bwe yakola bwati agenda alukira muganda we paasi n'amuteekawo kugamba nga ne bwatuukanga walaba muhoozi waze mutabani we n'atuukanga amusindika buli training Egypt, America, Bungereza bwe baga nti muhoozi bamupromotinga batya okufuuka general nga baga nti yakakola training bweziti era kyovola n'agenda Fort Leavenworth n'agenda Egypt kati amuteekateeka n'amukukuba mu maaso naawe nokati Museveni kye yakola Sale
Salebe twagende Masindi n'awamba, Salebe twagende Hoima n'awamba, ezemunu zibayita zizamalamu olutalo. Butawo abantu basoma ebitabo by'abantu nga Pekus Kuteesa. Bwe kibamanyi abasajja batu gye baalwana ne baleeta obuwanguzi nga kiringanga wola abalwe baali bagenza okunona konye. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Egaramba kumuleeta Abamerika baali babayambyeko, baleesa ebyuma byonna bisere byalonda nga yadumira amagye nga konye bamwetolodde bagenda mumuleeta. Bwe kyatuuka okuleeta anaamwanjulira eggwanga, Museveni n'asindika mutabani we Muhoozi, Special Forces Command, n'agenda mu helicopter aleete konye eggwanga limukakase nga wala bamusindika nga bawambidde mutagamba mu kizimbe wano ku parliament, opposite parliament. Kati nze byempulira ebimu ku byaleetera alonda obuzibu. Niwaga ni omusajja n'atujoga nnyo. Tukoze enteekateeka zonna eziwamba konye, tutuuse okumukwata tumwanjulira eggwanga era asindika mutabani we abaamunona. Ne bakuba amasasi konye n'adduka. Muhoozi yakomona busefuliya na kawunda suit ne gita. Nanga nti konye adduse obusefuliya buno bwabadde afumamu ne gita nga zifu bwe twali twagala. Kati Museveni bw'atyo bw'akola alina okutwala gwe ng'eggwanga. Ye Museveni wa kitalo nnyo mu Uganda talina yamufaanana, agezaako kumufaanana Salimu Salebe mutabani we Muhoozi. Kati abakukube mu maaso naawe ogambirwa n'abantu b'NRM bakapere baga nti era muzeeyi waavaawo tufunye standby generator. Wongo bwe bagamba nti eyo family y'abantu bagezi nnyo no waavaawo no yaddako. So manyi kyekyalumye Sale ennaku zino muganda we waavuma UCDA ey'Emmwanyi addako kuwaana Sale nti emmwanyi zonna zino zemulaba zetutuuseeko okuweza kati miliyoni 6 tuzituuseeko lwakubanga Salimu Salebe wa Operation Wealth Creation. Peter nze ndi Banzala mu kyalo wone wammwe bijaba nzizeewo kuweereza mu kibuga. Nze nyingidde Kampala wano nga ngenda Makerere 95 ndi musajja wa kyalo. Bano boogamba Sale ku kyalo ewaffe aba Operation Wealth Creation ewaffe ewaka ebijaba bajja ne bagabye ente 3 be baaziwa nga talundangako yadde akamyu yadde ejjuba olimanyi kamukukulu ejjuba ani aliruka kati ne babawera ente zaafadda. Abasajja abali ku kyalo bamanyi okulunda ente asobola ogirunda ne bajjamu amata tebabawa. Kati ekyo okivunaana ani? Okivunaana yaleeta oba okivunaana ono gwe bawadde ne bimulema? Institution kyovula babavunaana abantu abafa ku lw'Amini baga nti Amini yatta abantu n'olwaleero n'Amini batamanyi okufa babamuvunaana. Bwe bakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutambuza omulimu bakuvunaana ebikoleddwa nga bwolaabe bakwebaza nga waliwo ebituukiddwako. Goloza baki bakwebaza nabagamba manager akoze nnyo omwaka guno ne si yaba abikoze. Kakati Operation Wealth Creation tebayinza kunenya muntu mulala okuggyako Sale era wabeerayo success ebeera ya Sale mwabala mufunako katono. So n'olwekyo kye nali nnyonnyola mu by'Emmwanyi Sale bwe yavaanyiige namukozesanga kyakulabirako nti Museveni yakeeranga ku makya n'avuma NADS. Ebiseera ebyo NADS ng'erina budget ya bilioni 405 n'amaana ayimbula basale n'abakwata n'abasirikale ne bagenda Makerere ne babatendeka buli omu bamugulira pick-up nga bazze kuwaŋŋaŋŋa Mbabazi naye ng'eno ekifaananyi kye bawa mu bantu nti bazze bali balwana na bwavu. Obwavu bumusooka okugagawala. Mu Uganda is a very interesting country. Abalwanyisa obwavu ate be bagagawalira mu mboka. Kyobala Museveni yennyini yavayo n'agamba nti bino ebya Operation Wealth Creation biganye.
kati sente katuzibasindikire ku miruka PDM ati bamanaga nti ate byakola nnyo emwanyi zino tezali tuusaawo okujjako bino kati gwe bikola kiringa nga bwe n'omuzanyi mu kisaawe nga yasinga okuzanya buli kimu kiyimiridde ku ye n'omujeyo n'oleeta omulala ate noga nti ate yadde asinga okuzanya bw'oba kooki ne wakuba mbooko so kati ekyo mu kulowooza kwange nikyo kyanyiza Sale naye kirungi nze Ssemujju yali ab'ebyenfuna abaakola ne General Sale ebbanga ddene mu concepts za wealth creation oba poverty eradication as it were mulimu emitendera mingi n'okukola obukozi okugamba nti Ssemujju atunde emmwanyi okuva mu nassale nakyo yali part of wealth creation kitegeeza nti Kibazo asimbye emmwanyi miliyoni endokwa miliyoni naye agaggawadde impact tugicreate nze si yekka asimba eri agenda mu nnimiro agenda okulima emmwanyi so the wealth bw'oŋŋamba nti abaasimba baafuna abaagaba baafuna wealth ebeera distributed mu chain. isi Peter gavumenti yonna buli gavumenti yogisanga mu nsi kyeva ebeera n'abantu n'obawulira nga beeyita nga babawo omusaala permanent and pensionable ku maintaininga abantu n'accountability Ministry ya Agriculture bw'osomero bya gavumenti yatugamba ereese nakyogerako ddano gye bayita single spine ng'egamba nti ku district ku constituency okutuukira ddala ku sub county bagenda kuteekayo abakozi ba gavumenti betwaliise mu lulimi olwangu extension workers waliyo wa fisheries waliyo wa animal husbandry waliyo wa crops waliyo n'abalala ng'ekigendererwa nti gavumenti bw'enaafulumya ensigo e Kampala n'ezigaba ne ziyita mu mitendera gino nga walaba electoral commission bw'efulumya nga mugenda kuba obululu ne babuwa returning officer n'abuwa ba registrar ne babuwa ba supervisor n'otuuka ku kyalo ku polling station nga waliwo presiding officer aleese akabox n'obulu bwe munaakuba bwe mubumala n'agenda nga babuuzayo mu chain y'empaka lwe butuuka gavumenti agenda kuyetinga gyeyita single spine nga bwe batwala ente ne batwala ensigo ne babigaba basomesa n'okusomesa babala okusomesa n'okulambula bakomawo ne bakubuulira nti ekyazanga oba ekireka Ssemujju gyali MP twagabayo enkoko 15,000 ne tuziwa abantu wano wammanga era bino bye byavuddemu ekyo basale bakiyitako kati abasirikale bw'osoma ripooti nizawutajje n'agamba nti abasirikale baye tebakolagana muntu n'omu bo baripotinga wa president ekyo vaala ne office ya Sale ya operation creation eri under president's office ekigendererwa kugishieldinga from accountability kubanga bw'oba tukolagana na Ministry ya Agriculture tukolagana na bitongole by'ojjako budget ne bigenda bigaba kitegeeza nti tebisobola kuyita kugamba nti owaye mukulu watutte ente mmeka waziwa ddaani watutte emmwanyi ensigo mmeka single spine yali system ya gavumenti gy'otekwa era kati ndaba bitawaanya abantu Museveni yennyini ye yatta gavumenti kati ate gyagamba nti ebitongole biddeyo mu gavumenti kubanga singa gavumenti yaliyo ng'ekola n'ebitongole tebyali baddewo naye bwe yamala ogitta abantu balina okuyiyaawo kiringa mbeera ewaka nga nanyini mutasobola kufumbira abaana mmere oba maama ne taata buli mwana n'afumbawo akasaka alidde muwogo alidde kasooli alidde kibulimu ayokyeza yembeera gy'obeera oleseewo Museveni gyaleeta mu gavumenti yemugambe nti poliisi ya gavumenti olwaleero Peter tolina muntu mu gavumenti gw'osobola kubuuza with certainty n'akugamba nti kasooli mu Uganda gwe twalimye ettani ziri bweziti bo baddira bwe baagabye olumu nga bagabye nampewo ne bakubisaamu nti buli nsigo ya kasooli emu ejja kuvaako omuntu yekiro emu omwaka guno tulimye kasooli ttani 2 naye nga teziriiyo mu actual obulaba bwe twatuuka wano mu biseera bya covid nga twetaaga okuwa abantu emmere just 1.5 million ab'omu Kampala baga bali vulnerable ebijanjalo byava Zanzibar byava Tanzania byava Zambia Malawi ne kasooli natwalako ebijanjalo mu parliament byonna gyekireka abantu bye bamba bye bafumba nga tebijja nga byavudde Malawi babipreserving nga babiguza World Food Program nga Uganda teyinaayo mmere gyesobola kugabira abantu ng'efunye ekizibu tulina kuginona mu nsi ndala
naye nga minuwairo bana abali mu byobulimi batuga nti tulina emmere nnyingi katunonya butale tuliddayo ku butale negamba mambazi batugamba tugende tuguze Egypt bogoya nereeta wano ennyonyi emirundi 3 ogwokuna yagenda na half ogwokutano teyadda nga Uganda bogoya aweddemu Saudi Arabia netusaba ogisapurayinga embuzi twagisapurayingayo kati nsigadde yazino na Somalia so nekyowulira mu Uganda nga baga nti production y'amaanyi olumu eri artificial nga teriiyo naye lwakuba nti wano abantu wano bayiriri buli omu yeefumbira kyalya naye ebifikawo bagende batunde mu katale bikyali bitono as ever kyova abona asoma Minister of Finance ngekulaga crop by crop sene ze twajjamu ojja kwesanga nga baga nti mu kasooli twajjamu biliyoni 10 kubanga taliiwo gwotunda kyova abantu bafenjala mu Uganda ne batandika okuginonyako ewala so point yange yali nti ekitongole ky'emmwanyi Museveni kati ali mu kukirumba naye ng'akirumba mu bugenderevu kubanga bwe yakijjeewo abantu bamugamba nti kibadde kya mugaso yali shock kati shock gye yafuna n'atandika kunoonya abantu abasponsoring n'abamu ba MPs ab'ekibuga ab'emitiyana bajje bagambe nti UCDA ate nze sigiwaana kuba nze ekitundu ekyange si kyakulima nti bagabayemu nejyakubeera w'amazima kino yafuka campaign omukisa omubi gwe yafuna yagutandika ate amaze kujjawo kitongole yali gutandise wali nga bwe yakola nadizi basale nga tebanagiyingira kati bagenda ogiyingira nga naawe ne bwobeera gwe kiringa nga ku kyalo pita nga bakubye enduulu omubbi wuuyo omubbi gwe naawe oyinza n'okuba bbulooka bwegase mob justice omanye nti omuntu gwe babadde balumbye mubbi si mubbi naye enduulu bwevuga ekyalo kyona kikunganya omubbi wuuyo bamuleeta omusayi guyiika bw'oba ngo tusobola kwetaba mob justice oyinza kuyimirira buyimirizi bali kati Museveni usually kyakola ekiyakola nadizi n'ateekako enduulu n'abali kubanga baleeta omubbi ne gwe bayitako naye akuba enduulu bamubuuza byekisimanyi naye bamuleeta kati nadizi neyitira awo yasigalawo mulinnya mpaka lwe bagijjeewo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nja kukozesa nnyo ekyalo kwe nakulira nziremu ebintu byenze nga njogera wano nze ku kyalo kwe banzaala ebijaaba we twakulira nga tugenda okusomba amatooke ne gatulemera mu lusuku ne bagamba nti wagiisa Kigundu kati yafa atemye loole 2 buli omu bagiteeka enkota 6 Lailand nekkirira ne Tatoba Benz nekkirira omuntu omu nga atemye enkota 12 niwage waji Kagomba atemyemu ewaffe waji Nganda taata wange ffe bamu ku baali batema amatooka amatono ku kyalo ng'otemya enkota 48 kati ekyazanga batema boda bengoya abatemanga loole boda andi abaana bajja Kampala kusoma no, si kati tebakyalima ettaka likaddiye. Exactly, that's the point gyengendako gavumenti byeteeka okukolera abantu kwe kunoonya ekizibu kye balina mu kitundu ekyo n'ediiringa nakyo. Abamu ewaffe ebibanja bakyabiina binene nnyo naye nga production eva mu bibanja kinali ngamba ab'emmwanyi nti muddeeyo ku mmwanyi mutunulire omuti gw'emmwanyi twaba ne baguma omuti gw'emmwanyi mu 6 ne mu 7 gwavangako mmwanyi zenkana kiri olwaliro guvaako kyenkana ki kyenagamba ekya Muzeeyi Sendawula kyeyagamba nti gavumenti erina okukola research neereeta ntekawo amakolero g'ebigimusa ekoli ebigimusa lye baali bateekwa okuzimba President bwe yabateeramu bwe yaleeta investor wa phosphates Tororo ate mwamukuba lwali n'okumubba bannayuganda ne investor bwe yaleeta Tororo mu bbaluwa ya Museveni ng'agamba nti ekyojja mu miro y'Omugaga Commission si ekyojja mu miro ky'obadde ompadde kiwa abasirikale bw'omundi gwe nazo okolanga president agamba nti ekyojja mu miro ky'obadde ompadde kiwa abasirikale factory ani yagigaana okukola ettaka mu butonde bwalyo likaddiwa bwe likaddiwa kitegeeza nti awo
wetaaga institution eyitibwa government ereeta ebigimusa ng'omuntu bw'abiteeka mu ttaka okulima ekintu kyonna ky'alimye akyasobola okufunako. Nze Peter nnima kasooli emukono n'omufuuyira nga yakafuluma mu ttaka ebiwuka n'ebiddamu nemulya n'omufuuyira awo mu makati olw'olumu omufuuyira n'omulundi ogwokusatu. Ffe olw'okuba toyimiriddeewo ku bulimi naye ng'owulira bulungi okulaba ng'olina ebirime olumu tobala nnyo ssente z'otaddemu naye omuntu gw'ogamba wa 4 acre model aguleko ebigimusa afukirire kasooli nga yakava mu ttaka amwongere mu makati amwongere n'eno waggulu bw'abala kubanga wano ekituyamba abantu okusigala mu byobulimi Peter abasinga nti yerere beeyi ye tagibala yalima kumakya ne kawungeezi kati ekyo singa yali akibala ng'ateekako bantu balima nagamba nze nagenda ebulimu awo ngenze kulima mundi ogwasooka nenteka mu miliyoni 3 nenkungula kasooli wa $1,800 nentegera lwaki abaninanye ebibanja byali bizise nenagenda nga nti abavubuka abatu bali ku kyalo benjera bwenjezi tebagala kulima kambalage. Omuntu okulima mu Uganda Museveni kyagamba okukifunamu butunulire nanansi omuntu n'alima enanansi n'osanga abaana bazitunda ku makubo nanansi umutwalo yali omanyi kigenda mu nanansi twalimako enanansi waka engalo zonna ne bazisala butegeneza amaaso ne bagatakula n'ogenda ku kkubo n'okwata enanansi 6 mutwalo n'ogamba nti ekamodo 4 ekamodo ekola mulime ebibala etteeso gyali olwaleero bateekayo ekyuma ekisogola emichungwa Onapito yabadde chairman ekyuma kisogola emichungwa ne baga nti emichungwa gye balima etteeso girimu ebiwuzi girimu ebiwuka girimu n'ensigo ne batandika okugenda ng'emichungwa bagijja Kenya ekyuma kakyali kigadde nawo omuchina n'abagamba size y'emiyembe ejina okuyita mu kyuma ekyo ffe twali tulima bukagogwa nga butini nga mwina okubeera ng'omuyembe munene ate nga guli standardized kati abo bodde ngo baga nti 4 acre model mulime michungwa kati Museveni olumu Kyovola yali luwere akutta amasanja agapakidde ku gaali agenze mu kuyigiriza abantu kulima ali ku gaali wati awube sanja agenda kati namulabye we yatuse wa Jessica Lupo yasabye jambi ya kutema toke abe mundu bamuyambye ko dikwato disa kutaka kati yale ekyo gamba ebintu bya katemba obusuya ndibale bakolewa na katemba ku stage gwembuli ya Peter Museveni wakwate jambi anateme toke mu lusukuru wa Lupo ne gwa kutaka kikulakulanya kitumbula kiti ebyobulime mu kitundu ekyo president ali ku holiday arambulamu naye ng'omuntu okunyumirwa naye talinayo Kyovolaba gwe njala weebuuze enambula za Museveni bukyangajja meka era buli was quantifying nti bwe arambula kati eruwero naleeta ebisanja n'abitugenda mu lusuku n'abyuka kati aberuwero bagagawadde bwe yagenda namulabye ewabyamu kama minisita we ng'ali Kakumiro bwe yatuuseeyo n'ayimirira emabega w'amagi gabyamu kama ne yeekubisa ekifaananyi n'agamba abantu mbere nga byamu kama n'avaayo abalimi bayogera mu speech baddamu so bino Museveni tagenze kulaakulanya bya bulimi tagenze nti alina kyeyazudeyo kyagenza okwadressinga byasinga n'abakabe NRM yabagamba nti tuddeyo mu bantu kyatayogera because Museveni musajja mugezi kyatayogera ntandika okukola campaign obudde buweddeyo niyaga ntuddeyo mu bantu yali message yawa ababaka kati yazeeyo okukola campaign ojjukira akawulo aka 2021 Museveni yasooka n'atambula yajja ne mpambe nano na supplementary budget ya billion bazaliana mu 3 zali over 40 n'agenda nga amansa sente asinkana bakansala bawadde 3 bawadde meka ekisira kya campaign kyennyini we kyatuuka Museveni n'agamba nti covid yaze mu ggwanga temuli campaign nga yamaze kati yagambye agenda kukola zone meeting ava mu kitundu kimu kudda mu kirala teweewuunya nga nemu abamuvuganya muluwa nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita social political and economic oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi waliwo comments oba $2 nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle nkwaniriza nnyo otusinkane
era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Ekintu okubeera ekya layisi si emmeja eraga nti kingi. Akatono ako abantu ke balimawo ne kafikkawo. Olumu obungi buyinza kuleetebwa obutaba na ssente. N'osanga ennyama mu katale ng'edibye n'olowooza nti ennyama nnyingi nnyo kati edibidde ne mu katale naye ng'abantu tebalina ssente zigigula. Kati bwe bati ebintu kyonga ekiri kinatandise nabo bawala output. Ennaanansi ezolaba ng'ennyingi. E Masaka wabangayo cooperative wano mu ekyabakuza neteekawo ekyuma ekikola soda bamwetanga crepes. Oyo nali munywiwe nekikola pusinga. Kati ekyo kyebavunaana gavumenti nti n'akatono akafisseewo abantu abayika fo ekamodo b'ogamba bwe baana bazimbye ne bafunawo akatono kayinza obutasobola ku sustaininga market ya Egypt na market ya Saudi Arabia naye neya Uganda tebajja nalansi weyengere beeyengedde. Isi omuntu yali atambudde ko nene waba tatambudde kinene. Bogoya mapapaali miyembe byosanga Dubai ebiri supplied by Pakistan by India n'ensi endala. Bogoya waayo asobola okubeerawo n'amala ewiiki 2. Obupapaali obulaba kengera kakafuna bufunyi mavuunye tekavunda. Bogoya wa Uganda ono omulungi gw'ogamba ayinza okuba nga tete bamutwala actually size tebamutwala ku market. Ojagenda omutuusa nga yavunze. Kati nabadde Dubai nga ndaba mu supermarket emiyembe gya Kenya nga bajja isolatinga. Ne baganda gino emiyembe from Kenya naye nga bagimatidde nga bamakitanga ejja Pakistan. Bagimarketinga nga gye Kenya. Exactly. Kyabuuze yasoose Obufaransa nti ye gyali ebintu biriruddawo ebya Uganda tabiraba. Olwaleero ku street z'e Kampala tulina emiyembe gya Kenya gisinga egya Uganda obungi. Production eno gye tulina yaffe eri artificial. Ekigifuula artificial bwe tufuna enkuba nebeera nnyingi Ssemunju n'ateekamu. Kanize nalimye kasooli sale bw'anaaba abala production nga waga ntugabye ensigo abantu balimye kasooli. Nze sinaakufunako nsigo ya muntu n'omukulema kasooli. Nze nazeegulidde ne muteeka mu ttaka ne mukula nga ntandika okumufuuyira. Abantu abakola ekyo mu Uganda be basinga obungi. Akatono ke bafissaako Uganda sikeyinza okusinziira kubanga bo balima primary kulya. Akatono akafikkawo ako olumu ate n'aleba abaali kaguze n'osanga nti balina ssente zikagula ne kafuladinga market onanga ntuli buli ngambye nti measure eriyo measure ganti no production yaffe eri wansi. Ebintu byali bisatu. Ekisooka COVID yajja. Gavumenti n'egamba egenda kuliisa abantu mu Kampala million mu n'ekitundu abali vulnerable. Nebulwa ebijanjaalo mu Uganda ebimala nebulwa kasooli mu Uganda amala. Nekirire Tanzania, nekirire Malawi. Nerite ebijanja byo twafumbe kireka babifumbye olunaku lulamba nga tebijja. Nentuka nebitwane mu parliament ne bagandi bane ebine bijanjalo olunaku lulamba byaganye okujja. Ng'amanda g'okozesa okufumba ebijanjalo ebyo. Ate osobola okugagulamu ennyama n'owona ebijanjalo. Kati ekyo kikulaga nti production mu Uganda erimu. Tukyalirake. Era kyova ne otunulya inflation mu figa za government. Inflation mu Uganda ekkanyo wansi buli abantu enkuba lwetonya ne beerimira emmere nga emmere supply yayo eri. In fact okulwanyisa inflation mu Uganda si lwakuba nti babawadde ensigo mu production mu 7 agiyimbiridde n'etika ebisanja ku gaali. Government tujagalamu production esobola okusustaininga market ey'ebweru. Amama Mbabazi yatugamba nga Prime Minister nanga nti Egypt yatusaba wano Bogoya yaleeta ennyonyi emirundi 3 ogwokuna ennyonyi yagenda half teyadda gwa 5 nga Bogoya mu Uganda aweddeyo. N'atugamba Saudi Arabia yatusaba embuzi twagisapulayengayo wiiki emu eyaddako yazino na Somalia abali mu lutalo. Kati producing for Ugandan market nga buli gwogenda okuguza naye yalimye. Tuyinza kwewana ntuproducinga nnyo kuba buli gwogenda okuguza mukyalo waffe teri yagula mmere kuba buli omu yerimidde eyiye. 68% y'abana Uganda buli omu alima emmere gy'alya. Kati tuyinza kugamba ennaanansi zidirye katale mu Kampala n'olwekyo production yeeyongedde. That will be madness. Kyenkugambye 1962 twalimanga emmwanyi ze twatundanga ebweru ensawo 3.2 million bags nga tuli abantu million 5. Olwaleero tuli million 45 tutunda ennyonyi emmwanyi million 6.
Museveni yage mu kuba engoma operation as creation yekoze nnyo mwayize yongedde mu Uganda takubulya production per capita nti abantu betuyina kiba produce nga tekimala. Ezekiel Kayanja ali London ansaba message yengisome yonna. Mr. Chibazo, be kind to the listeners by presenting other perspectives. Let Ssemujju present his achievements as Kira Municipality MP instead of being preoccupied by Gen. Museveni family. Also, the listener from France asking for products from Uganda. Has he grown anything in Uganda that he once exported and it hasn't been exported? If all of us ask questions, who will provide answers? Ssemujju, as a leader, do you have a group of farmers? Do you have a group that you have led into production other than posting about them? Bamwita engineer Kayanja Ezekiel ali Bungereza. Ezekiel abawagizi baga nti omupiira bagusamba obi mu kisaawe tuwaga nti muyingire mu gusambe bogwa bugobera kuwagira bwizije nenga nti esomero erisomesa obitombuza Ssemujju alisomesa mwana naita mathi nze siri musomesa nze omulimo gwange member wa parliament guli mu constitution oversight registration representation and ejo jantume ejaba farmers sije jange kati onansanga ngawa MPs omusanga alinye tractor mwakola ngudo omulalo omusanga agaba seeds please omuntu engineer omulamba babanga engineer mutuufu amanye emirimu gy'abantu gye bakola kasitona yagala buli omu ogulemeredde government agukole nze omulimo gwange actually defender ndiwo okulaba nga Museveni atuukiriza byateekwa okukola president omulala gwe mulimo gwa parliament sigenda kunganya balimi genda kutiringa land anywhere. Era tuddamu n'ogubuuza MP omulala ojja kulikika nga ate omuntu atamanyi ate nga osawuninga nga musajja engineer mulamba ogwagamba owa Bufalansa buli anakugamba nti ebintu bikulemenga omugano wa Bufalansa akomewo naye ali bemwanyi eyalayo kagiwandiisa ayinza okuba ali wano mu Uganda nga tali London kubanga ne London gyali gavumenti bagibuuza byeteeka okukola naye tegamba nti mu abantu mukoze eki kubanga bawuuza gavumenti ebyokukola abantu omuntu ne woba omuwagira kasita abeera ng'ateekinze responsibility y'eggwanga eno is not leisure bw'aba ng'oli yakulembera Uganda ate n'asalawo gikulembera na famire y'omukyala abaganda be n'abako abantu abo will hold them accountable tujja kubeera nga tubabuuza ebintu ebyo. Nomwesigwa Francis Nomwesigwa Francis akugamba nti Ssemujju, what is your problem with General Saleh? General Saleh is the most popular general of the forces. Currently, we have the most disciplined force in this country. Honorable Ssemujju, visit northern Uganda, particularly the Acholi region. There is fundamental turnaround in terms of production. The people left politics and they are busy in the gardens farming. There's been an introduction of cattle keeping away from the migrant cattle keepers in the Acholi region. Actually, this explains why the people of Acholi moved away from the opposition. Ssemujju, if you people don't smell the coffee, you will be extinct from the political plateau of this country. Nomwesigwa Francis. Kati oyo Nomwesigwa Francis yetaaga agenda asoma ebitabo bya government. Bw'anaabisoma ayinza otaddamu kuweereza message bwetyo. Bw'osoma report ya National Bureau of Statistics ku bwavu multidimensional poverty. Obwavu mu Uganda abasingira ddala obwavu lunkupe. Omwavu mu lunkupe mu eyo report bamunnyonnyola ye muntu nga bw'aba alwadde tasobola kwetwala mu ddwaliro anoonya kigaji n'anoonya omululuuza tasobola kutwala mwana mu ssomero bwe batyo bamunnyonnyola mu eyo report. Karamoja eri ku bitundu 83% negobererwa Acholi at 60 years. Karamoja number 1 government abantu bacholi bava ne government kati abantu abamu obuwagizi wa government eno ne basale ne Museveni bubafuula bamuzibe ne ku kintu kyalaba
nze Ssemujju byenzi okwogera no sinaako na kimu report gye nkola nga nze nagikoze saba National Bureau of Statistics ekuwe multidimensional poverty report gye yasembayo okukola Karamoja nambem at 83 over there about actually eri ku 67 buli bakyoli 10 boolaba nkaaga mu musanvu baavulu nkupe kakati simanyi oba kyoli gyagambe mulimu muto kinaga nti ekizibu kyabo batunuulira nnyo output bwagamba nti gavumenti etadde abaana miliyoni 2 kuba ne Museveni waaba ayogera ku UPE ayogera ku enrollment simanyi oba wegendereza nnyo speech ezize Peter agamba twasanga enrollment eri wet kati enrollment mu P1 bali miliyoni 2 tagenda mu P7 kubuulira nti 1.6 million children teba completing kati bwe mubuli ebyo ngaga ndi muli basajja babiri kati Ssemujju gwali osomeseza abaana bameka toyinza kubanga ekifaananyi kyowe ekiraga abantu mu Uganda nti bali bulungi ate n'owakyoli obeeranga abakudaalira wakiri yali gambya nkole ye eri bulungi Museveni gyatwala abantu okola ebyobulimu ebitumbusi so bino byenjogera si bigambo byenzija mutwe gwange omulimu gwenga MP kusoma bitabo ebyo nenzija nemibasunsulya nemubitegeere eggwanga lya muweriri so obwavu addidde gye businga mu bitabo ebitongole ebya gavumenti naga nti ate bali bulungi ampuliriza Yokana message njirabye eriyo Yokana mbuza nti gwe bwe wagenda mbulunze bibyo byafuna akatale why nze byannema marketing was not my strength n'okulima nakwo natuuka nga enanansi Imam Kasozo yo yantwala namatiza kumbeji yalimiranga namatiza olubana Kenya bagende bagulanga zikyali nto namatiza nangamba nti wano we wali ekinyusi nantwala ne Makerere eyo nga waliyo mu food and agriculture nga bagula enanansi nanga nti wano Peter bwolima bwote enanansi nagenda okutuuka ku be Makerere nga nina harvest abe Makerere ne bangamba mu ngeri ya kisa ne bangamba nti our thing is small we can only take so many pineapples ngeyabwe yali experimento nga basobola okutwala enanansi by then about kilo 100 yetani naye nga abaagala okubawa bwena tani ziri mu 10 mukwano gwange Moses Byarwanga nampa endokwa nandagirira abampa endokwa z'enanansi nga zirabika bulungi bwe nazisimba abantu ne bangamba mbwa kakati enanansi gye wasimbye nene nnyo mu katale baagala eri enyimpimpi enesigaza a third of enanansi nga teyengedde bennakasero bokka be bagigula nagenda okutuuka nga buli kimu kiina excuse nga nti why nze ndabika advice yannemye nga buli kyoyogera mu obuzibu Jack Sabiti yatikka emboga okuva Kabaale n'azitikka ku Fuso ngejjudde n'azireeta nunga nti emboga nnene nnyo mukaleti zijjagge baagala kali akatonotono Mzee Augustine Luzindane banga kati liiseewo Mzee Augustine Luzindane n'angamba bw'oba oyagala okutunda ebintu ebweru wa Uganda bwe biba bijanjaalo by'olima empeke ziteekwa okuba nga zenkana buli mulundi lw'onaazitwala mu shopping mall yayo kuzigula bw'oleeta ku luno nga mpanvu oluddako n'oleeta ennyimpi bishua nti bagenda kuzigula kati obutale bw'ebintu bwe buli eyo gavumenti yeteeka okuinterveninga mu ebyo nze emabega kawopera nali n'abavubuka nabasanga abavubuka ba Uganda nabasanga Rwanda nabo kunyumizaako wano abagenda okulwanyisa obuwuka obulya gonja waliwo East Africa ekikolera wamu abaga nti gonja ajja mu Uganda asinga obungi ava Congo naye agiramu n'ebiwuka nemagala tugende buli mulambule wange njagala kulima gonja tugenda ne balambula ne wangeeta kali kaddiye ojja okusima ebinyawo ebiti osooka oleete fertilizer nga bye bangamba biri mu miliyoni za sente nga kanjire nga nkyalimawo kasooli kati gwe teebereza omuntu wa bulijjo ng'omugamba ebyo nti kakati sooka oteme ebinyawo ebiti ekyo kyanga omuntu akisobola ogula ebigimusa abantu baffe batusaasire nti ebintu bye tusaba gavumenti basobola kubisaba gavumenti yo kati bisaba omuntu kinoomu ng'oyo agamba nti MP w'ekira akole bw'ati kuba gavumenti yeesolooza ssente mu bantu
zete kukozesa nekomawo ne bakola ebintu ebiri institution obola ne minister Sendawula eyali minister mulamba mu government buna mukyali akufaamu ye lwamagwa yangamba nti mwanyi obuuka buziridde ebitooko obuuka bubiridde ente z'ennunda amaaso gaziba. I need research, I need government. Bungendo kuzifreezinga facility eri freezing entemu UN yangambye ngisaplying ente Congo njagala nga basobola okufreezing ente nezisula mu motoka ezitwala kati ebyo tubisaba muntu ebabisaba government yino obuvunanyizibwa bwebyo. Eriyo n'omulala akuwolereza bamuyita Bidi Halid aga nti oyo we London lwaki ali mu democracy ebyo babibuuza Blair oba Boris oba prime minister gwe balina kati n'eriyo akugamba nti Ssemujju akwagala ng'omuntu ali Stockholm aga nti nkwagala ng'omuntu ne Ssemujju ebeerayo essaawa ey'okwefiisa ne tubeera strategic ng'ensi. Ensi zonna zikola cartels. Ensonga lwaki oyo akulaze ennaanansi akulaze ze Brazil nga ziri Bungereza oba France is because Brazil has a cartel that has to be negotiated. At a political level, is there a time that this country closes the doors to politics and works strategically? I don't like Audrey Rwabogo as a person, but I find that the mission he's on to open up Eastern Europe may be our door to Greater Europe in terms of production and selling produce. Ssemujju, when do you become a nationalist, lock the door and support ventures that will enrich our children and our children's children in this multi-loc market? No kyagamba tuufu mundaba gyakirabamu. Peter fena twali wano nga Museveni bamututte Sabia Mubara obo kyajjukira bamutwalayo ne bagamba nti oluvannyuma yali bbaala anti yakuba ebifaananyi mukwano gwange oyogedde kyawukane kyenjogedde onoonya bona akyogera kyeke kulabika bubi yewe yatuukirayo baali batunda kaawa yakuba ebifaananyi mukwano gwange bamutwala mu bbaala ne bamugamba nti wano webatunda ogenda okutunda kaawa wa Uganda. Lwabogo yali mu New Vision nga ndi mmonita simulinaako buzibu ng'omuntu naye tubeera tugamba nti ekintu okikoze bubi nga bwolaba Museveni twali wano nga tumunyumyako twatuuka okutunda ebitongole bya gavumenti ne bamuleetera ekisajja Tunisia twala ekyapa kya Naire Hotel nti oyo investor netandika ate kukinoonya kigambo mpe state bodies ekyapa kyammwe nga baleese kifere kati ebintu ebyo tulina okubijjukizanga abantu nti ku mulundi guno bw'oba ogenda okwata sente z'omuwi w'omusolo okunoonya akatale mu Eastern Europe please be genuine. Report gye nasooka okukola nga ndi chairman wa COSAS mu parliament yali yakutumbula mmwanyi za Uganda ebweru. Mu report eyo mulimu Bobo Kabonero mulimu ne Salim Musale. Museveni bwe yatuuza meeting mu State House ne bafulumya billion zaali zisuka 20. Ojjukira bulungi Sale n'abo tiimu ye ne bagenda bapangisa ekimotoka ng'ebyababala mu ekyekivulu ne bagenda Denmark ne bagenze kupromotinga coffee bagiyita drive ato omuzzemu omusajja. That was scandalous. It is in a report. Parliament yagidebating n'egiisa n'ogiisa. Kati omuntu buli wagamba nti ekintu kikolebwa oti abatakyogera mutima mubi abatunuulira byoze ng'okola ng'obikolera mu ensobi. Peter nate ayagala kubeera mu nsi ng'abantu bagagga. N'ogenda mu constituency olumu mawe yatugamba yali Bungereza nga MP asinkana abalonzi be n'abawuza ekizibu kyammwe ki omukyala n'abawanika n'agamba nti piki ziyita wano nga ziwogana embwa zanga mutu ne gajagalala nga kyekizibu ku constituency naffe twagala tubituuke kunege n'ogenda ono bamugobye fees ono mwetenda sente za ddwaliro ono omukyala bamugobye mu nju aga nti MP bunyuma nga tuli mu nsi ng'abantu baavu nti naffe twagala nnyo Uganda basigale nga baavu. Certainly not. Naffe twagala abantu baffe babeere buli kuba Uganda si just bantu betukiikirya bokka ne famire zaffe ziri muno naffe bw'oyagala famire yo naye abantu babeere nti baavu kubanga wakyawa Museveni so waffe njala babeere nga baavu abantu basobola kusoma buli omu ayagala eggwanga kuba n'eggwanga eggagga nalyo bakyusa obukulembeze tekitegeeza nti abantu banagagga abantu olwo Museveni ng'afuga mpaka kufa mu Amerika tiwaliwaddeyo okukyusa bakulembeze
ekyo omutwe gw'abantu kisangukemu nti ffe twagala abantu for example sigale nga baavu kubanga olwo Museveni bwe banaagaggawala tajja kuva mu bukulembeze no ne bwe banaagaggawala Uganda nga yesinga obugagga mu nsi obukulembeze actually bujja kukyukira naddala mangu ate mangu kubanga abantu tebagenda kubanga biwala by'ekisolo nga babawa omunnyu ne babawa sabbuuni ne bagamba mugende mulonde tewali yagala nsinga eri bwetyo certainly not Uganda y'enkya